mbujjudde ekisa kya Katonda buli baddemu okutaataaganyizibwa naye weetuli ekisa kya Katonda. Amiina. Tumwebaza Mukama. Amiina nnyo. Yes. Gyali omuntu akuwulira. Era nga buli butwannyonnyola bantu tuleka nga tubasuubizza nti tujja kutandikira awo ku nsonga y'okubeera nti newankubadde physically abantu batulugunyizibwa naye gye bali abatulugunyizibwa psychologically. Era luli we twayogera twalabanga ekifaananyi kino kitambula ate mu bombi ku luno n'abakyala beenyigira mu butereevu newankubadde n'abaamira nabo bwe batyo. Tutandikira awo. Lydia, ndowooza nti twakola kye twandiise justice ku topiki ya forms endala eza violence. Yes. Era ndowooza nayagala nnyo ekintu kye wakola. You kept asking nti abasajja mwayogeranga wano nga mugamba nti embeera yammwe tekwatibbwako naye nga tetubawulidde this time round. Naye twalaga okutulugunyizibwa kw'abasajja kwe batulugunyizibwamu oba okunyigirizibwa naye ne tumaintaininga ekigambo ekyagamba nti ekyabwe tekiri physical violence. Gyeri naye si nnyingi singa obadde ogikompeyalinze ku physical violence ekolebwa ku baki? Ku bakyala. N'ebigivaamu bitini. Byagamba nti omukyala yankubye oluyi naye nga yakubye tewalabika nnyo nti wakube. Naye omukyala agenda okwogera nti nakubiddwa oluyi. Engalo nnya zisaze ku ttama. Kinkoze bubi nti ekituufu ntuuse mu kikerezi naye nabadde ne ka komenti akatono kenkusaba mu minutes ne bezinaaba bbiri ndeka abantu mbaweeyo akensumwansumwa. Leero sijja bawa kagundi ka starter katubaweeko ensumwansumwa. Kale mukadde. Rebecca Kadaga ate nga yaliko speaker. Yes. Mu parliamenti ya Uganda aliko ebyokuyiga bingi. Naye kana akapepejjo mundeke nkayiseewo. Omu ku bantu mu Uganda bensinga okwagala yoyo. Kyokka neebaza Katonda nti ebyavudde mu kalulu kaabwe byabadde bwe bityo. Kubanga amazima ye we yabadde agaagalira gamweyimirire ng'agawoomerwa nnyo yeerabira nti waaliwo we yagatuulira ng'eggwanga ddamba lyali likola litya ligaagala. Eryo libeere essomo omanye ebintu kasita bimala ne bibaawo Lydia nga tokyabikyusa. Omukisa Katonda gw'aba akyakulekedde gubeera gwa kuyigamu by'olina kukola ki? Kuyigamu. Ensi n'ensi egoberera programu eno n'abali ebweru newankubadde abali wano nga muli mu bifo ebyobuvunaanyizibwa eby'obukulembeze. Ne bw'obanga oli head teacher wa ssomero oba deputy oba simanyi director of studies oba oli head prefect abaana baffe abali eyo ne bw'obanga yeggwe mukulu ewammwe ewaka amazima g'ovumbeereramu ng'olowooza nti ganyigiriza balala olituuka ekiseera ng'ogeetaaga olwane nago ogannyonnyola abantu. Nabadde ngoberera mukwano gwange oyo nze sijja kulimba Kadaga mwagala. Bw'obangako omuntu gw'oyagala tokwatibwanga nsonyi ku kyogera. Naye n'ekimu ku bye nasanyukidde nnyo nti mukwano gwange akalulu baakamukubye. Kakati ekyo manyi kijja tabula abantu. Oyagala ati omuntu ate n'oyagala bamukuba akaki? Akalulu. Baalyose ne bamukuba akalulu. Obulumi obwo naye abuwulireko kuba nabulidde ng'annyonnyola kakati ebyobukulembeze nga ebituuse bw'oba tolina ssente akola bona. Uganda waliwo yali emwetaagira ennyo ayimirire ku kituufu ensi n'ensi ekirabe nga ye yagakutte bw'ati. Kakati oli yajjaga nti bikongoola badde kimu family clinic ate atuleeteddeyo ebyo. Njagala okubategeeza nti ebintu by'olaba ebikolebwa abakulembeze abasinga obungi ebirungi oba ebibi mu maka gye bisibuka. Kyenva nsaba nga neegayirira buli ali ku programu eno olwaleero abaana mu bakuze nga mubayigiriza okuyimirira ku mazima ne bwasigala ng'ali yekka naye ng'asobola okuyimirira ku maki? Ku mazima. Awo lwali baawulira ng'ageetaaga amazima gafuuka omuguwa ogugenda omujja mu kinnya gali mutaasa naye amazima g'otuulira kubanga essaawa eyo tolaba kwegamba ogatuulidde essaawa eyo kubanga ogatuulira kikukolera. Olituuka ekiseera ng'oganoonya nga Kadaga bwe yabadde aganoonya gamuyiseewo nga nago gakujjukiza
nti fe watumanyizo tutuulira ne wano tuleka batutuulire kubanga amazima agago ogatuulira. Nolwekyo Kadaga nsigadde mwagala ekyo saagala kulimba naye byavudde mu kalulu kaabwe ekyo Lydia gokyogedde abo nvuddewo Lydia. Lydia njagala genda butereevu ku kye tuyita abuse naye eri abaana kubanga tubadde tutunulira family abuse. Tulabye oba violence, tulabye forms of violence ezikolebwa abasajja ku bakazi ne tulaba forms of violence ezikolebwa abakazi ku basajja era otwetoolooleddewo nnyo naye family tebeeramu bantu bano babiri bokka mulimu abaki mulimu abaana naye njagala specifically okuteeka essira ku kye tuyita child sexual abuse. Lydia ne mukwano gwange ali ku program kuno ng'atugoberera naye mikwano gyaffe abayinza okuba nga muli ku TikTok live kubanga era kwendi genda yonoonye amannya ga Mugerwa Madison yagaliza n'omuntu ntegeeze nti noonya Mugerwa Madison Bikongolo ku TikTok live ojja kubanga onfuna kwetuli. Naye ekigambo kino ekya child sexual abuse mu Luganda oyinza kiteekayo otya Lydia? Kabasanya abaana mu bintu ebikwatagana ne sexy oba ebyekuusa ku mukwano. Osobola okukabasanya omuntu nga nga temuli mu kibatu. Naye ekigambo kino child sexual abuse kikolebwa ba relatives oba okutunuza abaana mu mbuga ya setaani oba bakabasanya mu by'omukwano. Oluusi ba relatives be bakikola naye n'abatali. Ekyennaku kiri wild spread as we speak today. Kiri yanga luki luyiira. Nolwekyo child sexual abuse mu ngeri yonna nga zino njagala nzikuoneko. Mu Lungereza bakozesa ekigambo fondling, mu Luganda kyeki? Okukwatirira. Tukitwalirawo. To do fondling ku mwana kwe kukwatirira omwana ku bitundu ebyekyamagamba nga amabeere, akabiina, ebisambi. Njagala olwalero programu eno abantu babeere sensitive ku yo nnyo kubanga newankubadde biri byonna bye tubadde tulaba biruma teri biruma kutuuka wano we tuli olwaleero. Bali bonna betwogerako bayina n'obusobozi okwerwanirira. Bano betwogerako tebalina mu family nga bakolebwako sexual abuse n'obusobozi bw'okwerwanirira tebukola butya tebuliwo. Yesu yakola statement naga nti muleka abaana abato bajje gye nkola ntya gyendi. N'anyweza n'ateekako siru n'agamba nti kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Ng'agezaako okutulaga nti mu maaso ga Katonda abaana bali very special. Kankutegeeze teriyo bishop yadde n'omu bw'ati mu nsi yonna oba paapa eyali abaddewo nga mu maaso ga Katonda yenkanankana omwana. Neyambisizza ekyo abantu kye bayinza okutegeera. Omwana oyo gw'olina waka omuto gw'osaagisa mu maaso ga Katonda teriyo president ne bw'alibanga afaanana atya, teriyo mukulembeze wa ddiini ne bw'abanga omwoyo amutonnyako atya, Katonda gwatunulira n'eriiso ery'okwagala nga bw'alitunuliriza omwana yenna oba wa kyalo oba wa kibuga oba yasoma bazadde be basoma oba tebaasoma. Nolwekyo embeera eya child sexual abuse omuli ebintu ng'okukwatirira ebitundu by'abaana, omuli embeera mu Lungereza kye bayita erotic kissing. Waliwo okukisinga omwana nga kuli jento kuli oke. Gamba nga ku matama bopexi n'omunywegera. Abaana abato banenge kankutegeeze bwe wabeerawo nze Lydia sijja kulimba na buli kati mu kanisa n'omala ojjamu bibabies ebito, the church becomes less of an interesting place. Ebyana ebyo bibabi obwana obwo obuto era nze mu church eri ewaffe ekimu ku bintu ebindistracting omubulizi nga abadde abuulira ne neetereza bwetereeza abaana be bakyasinza okumpugula kubanga samoni yenna obeere ku samoni y'omuntu ng'abadde akongojja nkongojje
ng'agibojja bubozzi zino samoni omuntu nga bano abatategeka najjaawo ng'abojjerera samoni genda okulaba ebirowoozo byange nga byadduse edda ku mwana genda okukiraba kiri awo kiri so innocent kiri ki naye abo abantu bangi be bakwata nabadde nkola gundi script eno naye nga is very emotional n'akwata omwana n'atandika okumunywegera n'amukiisinga nga bwe yandikiisinze omuntu omuki omukulu naye ng'ono akiisinga omwana ku mimwa yakifunamu sexually yekkusa naye nga yekkusiza ku mwana ekyo kyakubiri ekyokusatu oral sex kati simanyi oba ekyo tugenda kiyita nyinza kinnyonnyola ntya okunuuna okunuuna omwana mu bitundu ebyaki bannange sitaani ali mu bantu waliwo olowooza nti oba abantu ne basaba essala z'okwenenya katonda tazikiriza onsonyiwe kyenyogedde si kituufu naye waliwo omuntu gw'olowooza nga nibwasaba essaala mu ggulu oba waliwo abantu katonda balitulaga nti oyo yasaba okwenenya oyo nagaana noonuuna omwana omuto mu bitundu ebyekyama mu mbugo ekyennaku nze sikikola ate sirikikola kati simanyi ng'omuntu anywegera omwana naye ye afunamu satisfaction gy'ayagala afune kikyawaawo era afunamu kyafuna ng'amunywegera ku mimwa kyafunamu n'okudda ku bitundu by'omwana omuto omanyi nabagamba nti program eno eya family clinic ffe tetuyita bintu kungulu programs ezisinga zojja okuwulira ezikwata ku bya family n'amaka naye olw'okuba eri based on research twagala tubatuukire ddala wakati mu kibondo ky'ebizibu ekibondo mwabye Kampala temumanyi gomanyi ekibondo ekyaki wamaawo naye wabeerako Masaka kati ab'e Masaka be batera okumanya ekibondo kakati ekibondo ky'ebizibu akati abagame tutera okutambulira n'abaana baffe mwe beesanga njagala abantu bategere bamanye nti awo abantu we batuuse as well as ndeeta akalala genital penetration nti n'okutuukira ddala omusajja n'akwata obusajja bwe n'abusindika mu mwana programu ya leero eri ebit disturbing njala kwetondera abantu nti abamu eyinza n'okuleetera okushedinga amaziga. It is emotional. I was making this program nga ntunulira notes eza Barbara Sayad ne Christine Devolt nga bannyonnyola ebintu bino in detail ekyennaku nga bye tulaba mu mpapula z'amawulire ne wane waffe mu Uganda naye ng'abantu tuteekeddwa okubibasimira bategeere nti buli ebyo by'okuddira simanyi neighbor mbwayagala nnyo omwana wo n'agenda n'atuula nayo bane waliwo bubuyabuya obukyali mu bantu baffe omuntu n'akwagalira ennyo omwana to the extent nti amujja mu lujja wali ewo wobadde otudde naye omusajja n'agenda n'omwana wo ow'obuwala ne bwabeera wa mulenzi n'agira nga abeerako kko naye bannange omusajja oyo ayagala omwana wange omusajja oyo ayagala omwana wange kankutegeeze ebintu ebikolebwa ku baana ekisinga n'okukwasa ennaku ebisinga ku byo tetuli bimanya paka Yesu kudda naye ng'ate zo effects oba ebintu ebyatuusibwa ku baana newankubadde be baali bibakolebwako tetwabiraba naye nga byo ebyasigalawo nga bikosa obulamu bwabwe into marriage bigenda kutambulira mu bulamu bw'abaana obulamu bwabwe bwonna. Lwekyo agoberera programu eno ng'olina omwana amusuubira okumufuna n'omuntu yenna ayagala abaana nze sikyalina mwana muto ali awo naye abaana bonna bensisinkana baana bange kambategeeze Katonda yatutonda obeera n'omutima mpozi nga gutwewunyisa bwewunyisa naye omwana ne bw'oba tomuzaala abeera wuwo. Katonda bwatu bye yatutonda tuli so connected emotionally nti ekikwata ku mwana ne bw'oba tomuzaala owulirira ddala ng'omuntu akoze buki bubi.
Omuwandiisi yagambye nti awo bakola ebyo byonna all these are different forms of sexual abuse ku baana oba sexual violence. Fondling oli nadda ku bitundutundu by'omwana n'abizanyiikiriza n'abikwatirira naye ng'eno bw'anyumirwa naye akosa omwana. Omuntu n'anywegera omwana ku mimwa n'amukola byonna ebya kiisi bye beekola eby'abantu abakulu naye ng'abikola mwana muto. Oral sex twamunnyonnyodde. Lydia yabadde awo yansinga okumumanya kyeŋŋamba yabadde ansinga okumanya okunnyonnyola ekyo era yakinnyonnyodde. Then ne genital penetration tuva okwogerako mbu naye nga bino bikolebwa wakati w'omuntu omukulu n'omwana. Era bino tebikolebwa ku bawala bokka. Abantu bakaggwa ensonyi babikola ne ku bwana obuto. Omuwala naye n'akwatirira akaana akalenzi ak'emyaka nga 8-10 n'akeesonseka. Omuwandiisi yakoze statement n'agamba nti it doesn't matter whether the child is perceived by the adult as freely engaging in the sexual activity. Si nsonga ne bwe wabeeranga ekirabika nti omwana anyumirwa ky'obeera okola kya busiru kubanga omwana ono tannaba ku developinga bwongo kwesalirawo kintu kukikola oba butakikola. Kisirusiru ekimu siri kyerabira baakiraga ku mawulire gammwe ago ge mutera okwagala okulaba. Serebe nali naye nkyagalaba. Naye baakiraga nga kigamba mbu omwana saakutte mukwate yakkiriza. Naye sigenda kwerabira omukazi yakiri okumpi yakikuba oluyi katono nkube TV yange nga nange njala gattako lulala. Omwana gwe kigamba ekyo nga wa myaka 14 banange kambategeeze omwana asigala mwana. Actually njagala abantu bakitegeere nti kye bayita omwana atambulira ddala paka nga tannaweza myaka 18. Oyo is a child. Oyo mwana asukka nawo kuba bw'abaate nga mmaka muno mwana. Kubanga kituufu ayinza n'okuweza emyaka 18 naye ate n'asigala nga mukyera mwana. Naye kakati general definition gye twagala okutwala mu program eno buli muntu ategeere omwana yoyo yenna omuntu ali under 18 years of age. Kubanga mu constitution ya Uganda after 18 years we regard you as an adult. Before that you're dealing with the child. Because of the child's age, he or she cannot legally give consent. The activity can only be considered as self-serving to the adult. Kekali kenda kugambye self-serving act. Kakati omuntu omukulu yakinyumirwa. Abasajja abakulu ne mu mbeera eza bulijjo baagala nnyo okwebaka n'abawala abato. Era kibakolera. Birigo omwana omuwala akyali omuto gugonda nnyo guli bulungi kati yanyumirwa naye ate kyakola ku mwana omuto kyabulabe eri obulamu bw'omwana ono ne generations endala ki mpitirivu n'amaka g'omwana ono nga maaso eyo bwe tujja okulaba mu programs eziriddirira oyo noonya amaka n'embeera nga bwe ganaabe gwe mu kikolwa kye ekyokwesanyusa n'amaka ag'omu maaso ogalinnyemu eggere. Omuwandiisi yagambye nti okunoonyereza kulaga nti bino ebikolebwa bigendera ddala wala ne biyisa oluusi ne mu percentage ey'ensanvu ku buli 100 ku baana bangi ab'obuwala. Mbu naye waliwo na bangi abatoogeddwako oba abatalimanyika naye ng'ebintu bino bibakoleddwako nga basirise. Waliwo asinga omwana omuto okusirikira ebintu ate omwana omuto ye mwangu. Ekisooka ba abusers bajja ne babalaga nti kino ekibakolebwako nabo bakifunamu. They make them grow to love it. Ekyo kimu. Number 2 baba entayisinga ne baba giftinga. They give them gifts. Webale nyabalala under threat. Naye tujja bituukako. Omuwandiisi akola statement n'agamba nti
Fabricated reports of sexual abuse do occur, but deliberate fabrications constitute only 4.4 to 8%. Nti report sezo oluusi ezimu nga njingirire gye ziri naye enjingirire ddala nga tebibaddeewo ntono nnyo butundu nga 4 ku 8 ku buli 100. Waliwo kye tuyita extrafamilial abuse in sexual abuse. Non-related individuals nga abakola bino tamulinaako Oluganda yadde n'akaki n'akamu. Ne tubeerako ne kye tuyita intrafamilial abuse by related individuals nga be babikola. Kakati wano njagala okukola statement newankubadde maaso eyo nja kwongera njiddire. Abantu abakyasinze okwabusinga abaana si beebo abatabalinaako, abakyasinze okutigirira n'okukozesa abaana mu by'omukwano beebo ababasinga okubabeerako n'Oluganda. Njagala ekyo mukyegendereze nnyo kubanga nze bwe najjeewo ojja kuntiisa omwana wo, naye okunoonyereza kulaga nti omulabe w'omwana y'oyo g'osingira ddala okuba nga tomutiira. The child's victimization may include force or the threat of force, pressure, or taking advantage of trust or innocence. The most serious forms of sexual abuse include actual or attempted penal vaginal penetration. Ukawuliraako? N'ebirala bingi bye sijja kufuna budde kubinnyonnyola. Nti nga bwe tubirabye bingi ebijja nga bikolebwa ku baana naye batuukira ddala oli n'akola byonna by'alina okukola mu kikolwa naye ng'akikola na mwana muto, including ba babies abato ennyo ddala. Other serious forms range from forced digital penetration of the vagina to fondling of the breasts, unclothed or simulated intercourse without force. Kakati lwaki bino twagala tubigendemu abantu babitegeere nti abamu batuukira ddala okukola ekyo naye abalala bakola ekyefaanaanyiriza. N'atuula n'akaana n'akeeki omulaba buli kaseera ku kimakaanako akeekulukuunyaako kituufu takoze penetration naye n'ekyo kyennyini kyakoze kiri abusive eri omwana. The least traumatic sexual abuse ranges from kissing to intentional sexual touching of the clothed genitals, breasts, or other body parts, all with or without the use of force. Manyo babantu ku programu kuno banantegeera bulungi nti abalala omwana tajja kumwambula kumugjamu buwale bwa munda naye ekyo kyakola yeefuula nga alina omwana amwagala naye ali mu kudrivinga satisfaction nga manipulating omwana ya receiving satisfaction yeyiye. Ono kyayise nga n'engoye kweziri ninga bwakwatirira amabere g'omwana agira bwati. Era mwegenderezanga nnyo abantu abakulukulu mu myaka egigenzeko waggulu naye nga buli kaseera abeera nnyo mu baana mwazanyiikiriza yeefuula nga alwana naye abayingira mu kisenge eyo omwana oyo anko w'abaana oyo anko gwe baagala. Some uncles ba abusing abaana for even over 10 years. N'atandika ku abusing omwana ng'ali mu myaka 7. Agenda okumuvaako okumuabusinga ng'omwana agenze ku university ng'avumaze kuva waka. Naye nga anko omwagala nnyo era omwewuunya nnyo. Sigamba buli anko twogera kuba anko abakola ebyo bambi ba uncles bangi gye bali abalungi abatalina mize mikyafu gino. Era saagala mubateeke ku bunkenke. Naye tugamba ne bw'aba anko omwesiga nnyo eriiso limutambulizeeko. Mwandiisi yagambye nti waliwo kye bayita motivations ebisikiriza ebisindiikiriza omuntu okwabusinga omwana ebimukulembera. David Finkelo
Erinnya David lyo lya bulijjo naye Finkelo FINKELHOR 1984 believes that 4 preconditions need to be met by the offender for sexual abuse to occur. Waliwo embeera ezibeerawo kati njala nziyitemu muzeegendereze nammwe abanaatera okugwagwa wala bw'olaga nti mbadde naatera weesabire naawe bw'obanga olaba ebirala ebikolebwa abalala omanye nti ono anaatera. These preconditions apply in many instances of child abuse. Esooka, motivation to sexually abuse a child. The motivation consists of 3 components. Nti motivation nti omuntu muli awulira muli ng'asikirizibwa akozesa omwana. Emotional congruence, in which relating sexually to a child fulfills some important emotional need. Muntu agenda okuwulira nga bw'akozesa omwana emotional need eri olw'okuba tabaddewo na muntu amwagala. Mbu kati awulira ng'omwana ono aziba ekituli kiri. Mulimu abasajja abatiitiiza ab'okwekwanira abakazi abakulu nga babatya. Kakati naddanga mu buzannyo bw'okuwanga obwana ebirabo kamala obumazi abwagala nnyo tava ku baana kuba naazana yaba naazaakaana n'akasonseka olugalo naazaakaana n'akakiisinga g'oli mumuwaaniriza lwaki omwana ayagala nnyo oyo yaba munaaza buli kaseera. Kyokka ono naye bwebanga etonye ne babanga mulwadde ng'olumbe lumuluma yeewalula anaaza omwana. Naye okunoonyereza kulaga anaaza omwana bw'amusonseka engalo mu kabina anaaza omwana abantu kambategeze mwene ensi bwe munaagitegeera mujja eno ensi buli kintu kyonna ekiramu kirwanagana n'olutalo wakati wa Katonda ne Sitaani. Ate Sitaani akongojjebwa bantu. Nolwekyo nsaba muwulirize bulungi nnyo mutegeere mulabe ne bwe munaayinza okuprotectinga abaki abaana. Era ndowooza nnyinza okituukako oba nnyinza okukyerabira akadde kanaaba kagaanye. Naye omuntu bwe mba naakyerabira kankyogerere wano. Okunoonyereza konna kulaga nti teri muntu ku nsi ayina busobozi ku protectinga mwana okwenkanankana maama we. Kyovulaba omwana buli bwazaalibwa omukazi omulagajjavu mwana aba agenda kugwa mu bizibu biki bingi. Mwandiisi yagambye yakiise emotional congruence n'agamba ekyo part B sexual arousal towards a child ng'oli awulira bw'alaba omwana singa mbadde muyaaye ansa nandijanguyize zamangu naye obuzibu siri muyaaye kakati nnyina okunoonya bwe nnaakyekola olya nkiyite ntya nyambaako olidde bw'alaba omwana akola ki lwakemuka ndowooza mba tugende n'ekyo nti omuntu buli bwalaba omwana abasajja bwe bati nga mulina embeera ezo baabakazi mbegayiridde programu eno mufo ky'oginnyigiramu oba n'ogijjako weesabire kubanga ogwo omwoyo ate mubi ntunaatunulira ekyana naye ng'ekyana kiri awo kimutta buli jjukira ebyana bino bijja ne bibeera awo muli mu ddiiro bakisibye pampa oba ekiwala ekiwala ekito ekikulukulumu kaawo myaka 9 kizannya bibeera mu ntebe bimaama biraba TV ebisambi biri bweru naye ng'ono yaafa. Era mwabazadde mbabbirako mwabalinaku zi kamera ewaka bwako ebimu bye weetegereza atunuulira atya omwana. Abantu ababyuzinga abaana balina ebibatambulirako abamala ne bakozesa abaana kintu kumulaba omwana buli bwagira bwati amutambulirako omwana ali ku poti gwetebereza omwana ali ku poti naye nga tamuggyako ki maaso kubanga obusambi bw'omwana ku poti kuli bulina engeri gye bumususumalira obulungi. So mbwemu ku mbeera bagiyita sexual arousal towards the child and B and C blockage ulira ndoka blockage in which alternative sources of sexual gratification are not available or are less satisfying. Buli bw'olabanga omuntu nga tatera kufuna
talina bulungi access ku kikolwa kya kwegatta oyo abetera kuba nnyo candidate wa kwagala kukozesa baana. Tuli mu kwebuuza ebibuuzo ate bana abayina kubanga mu nnyumba omwo tulabamu maama ne taata. Anti conditions endala weeziri tozirabye eri ze tusooseeko. Kakati blockage kwe kubanga omuntu amakubo mwe yandibadde afuna okwekkusa oba mbona bw'abanga alina naye nga buli weegenderezanga nnyo mmwe abazadde mwegendereze ng'olina musajjawo ne bw'aba wuwo naye nga sexually mbu akulaga ati tomukolera alina kyayagala ekirala kyotakola kyokka olina ebyana eby'obuwala ebyetoolodde awo kyotamuwa research alaga ayinza okukinoonyereza mu baana bano. Agambye nti programu ya leero eri very disturbing ge mazima naye unless nga ebintu bino tutandise okubinnyonnyola abantu bazuukuke ensi n'ensi eyonoonya abaana. Overcoming internal inhibitions against acting on the motivation. Internal inhibitions may be overcome through the use of alcohol, lack of impulse control, senility, social acceptance of social interest in children, and so on. Nti abantu ebitera okubasindiikiriza ebimu okutuuka ku bino kati anti ntuuse ku nsonga ziri nzikugireyo nti emu ku byo omuntu atuuka mu mbeera ng'ateekeddwa kansooka endowooza nkinnyonnyolebwe nti embeera ng'asindiikirizibwa omwenge. Abantu ab'omwenge bangu nnyo okubanga bagenda ku abusinga kubanga omwenge gumusindiikiriza. Kitegeeza singa abadde Mukama akusaasidde ettamiiro n'olyewala abakazi abakomawo nga mukola emirimu egy'ekiro ne mukomawo ewaka ku ssaawa 5-6 naye ng'omusajja omulekedde abaana ab'obuwala nga mutamiivu chances z'okwabusinga abaana abo nnyingi. Number 2, overcoming external obstacles to committing sexual abuse. The most important obstacle appears to be the supervision and protection a child receives from others, such as family members, neighbors, and the child's peers. The mother is especially significant in protecting children. Growing evidence suggests that children are more vulnerable to abuse when the mother is absent, neglectful, or incapacitated in some way through illness, marital abuse, or emotional problems. Inti engeri y'okuwangulamu okukozesa omwana mu bikolwa bino eby'omukwano be bantu okubanga fenna tutambuliza amaaso ku baana. Era kakati Lydia buli agoberera programu wenjala asooke muleeteremu nga sinaleeta maama wa mwana. Mbegayirira nze nabagamba wano nali ku programu ne bwe mba ntambula n'ensanga omuzadde ng'afiira ku mwana abazadde shia nakavaawo n'abazadde 2-3 kakyanga mbeerawo nga ndi mulamu ndowooza bawera n'50 omwana wo naye tomukuba gafula nze nga ndaba. Banange society njagala kubasaba wherever you are mbegayirira kati abantu balekeyo abaana bo ne bagenda ku mirimu ne bakola abamu basawo balala ba policemen bakola batya naye mbegayiridde buvunaanyizibwa bwaffe ku buli mwana yenna. Omwana buli bwakaaba bwati bw'okonkonanga oba bw'oba olaba nga toli satisfied bandula oluggi ne bwe kiba kutuuka mu kisenge tuukayo olabe lwaki omwana akola ki akaaba. Buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Mbasaba basabo ne bannyabo olw'okuba nti rediyo etuuka buli wantu ne bwe mubeera mu kyalo eyo gye mubeeramu owulira mu lusuku omwana akaaba kasita alina taata we ojja genda okusanga taata we ng'ali omwana muganzise mu lusuku omwana akaaba naye nga taata yakola atya yamulika oluza babakwata batya. Naye abasinga olw'okuba tuli balagajjavu omwana bambi gwe wandisobodde okuseevinga wamuwulidde ng'akaaba n'oyitawo buyisi omwandiisi ono omwagala
Musajja ono n'abakazi bano abawandiika ekitabo kino Mukama abawe nnyo omukisa baba nga bakyali balamu naye bakola bulungi nnyo obulamu bwaffe bakugamba gobeebeera omusaale eddoboozi ly'omwana omuto Katonda yalikola nga buli bw'omuwulira nga akaaba emirembe gikugwako nze nkugambye mba nvuga buvuzi mmotoka naye ndaba omuzadde era omuzadde omu yaŋŋamba yayita banne agamba nange jangu olaba ono omusajja omukalukalu alese okutambula ebibye ali wano mbwazze mbw'ataasa omwana owange onjigirizo ne mugamba nti n'okusaaga osaaga ate nja kukuba manyi ndi musajja mutono naye siri mwangu Katonda bw'akutondanga ng'olinganga nze oba weesiimye obunene bwange buli mu bwongo si mu sayizi ya mubiri gye yakoma okubayita gye nakoma okutaasa omwana Lydia naye ngomanyi kyakola ebintu ebimu bizibu tebikkirizika akutta amazzi bw'ayiira omwana bw'akuba bw'ayiira amazzi bw'akuba motoka n'enzira ebbali twali mu jjaamu naye ng'abantu abalala bagamba bizinensi yaafu I didn't see any other car stop. I just parked aside. Ne mugamba omwana tujja kumukuba. Ne mugamba nti okusaaga okyasa. Ne mubuuza gy'obeera nti ekyo omanyi abantu batya nnyo ekibuuzo ekyo kyennabuuza. Namubuuza nti yeggwe ng'okyayogera eby'omanyi ekyo kyamukanga nnyo ate era ekituufu ng'ali tammanyi. Naye abeera kubanga amanyi nti ndi muntu wa bulijjo ndowooza yandisigadde atemula butemuzi. Mbasaba nga mbegayirira ku abuse y'omwana kabeere taata we ng'omulaba ekisookera ddala yingirawo ekyokubiri bw'olaba nga tomusomola ku banduulu ekiddako poliisi giyingizeewo we must protect these children actually buli muntu yenna alaba omwana ng'atulugunyizibwa ng'ayisibwa bubi n'osirika oba obuse n'ekikolimo oba ogenze nakyo naye yagaseemu akalala Lydia n'agamba nti naye maama w'omwana yakyasinze okubeera significant in protecting children. Growing evidence suggests that children are more vulnerable to abuse when the mother is absent. Buli mama bw'aba taliiwo. N'olwekyo mwe bamaama ba teacher. N'olwekyo mwe bamaama bagundi ba radio personalities nga bano ba Lydia. Bamaama simanyi balooya nagenze kuwozesa misango. Mwe mutegeere buli bimba muvuddewo ne muleka abaana nga temuli nabo kale tojja kulekayo kubaleka kubanga ensi gye tuli mu bwetyo bwekola etya naye mbeegayirira Katonda nga bw'ali ow'ekisa kakasa nti abaana bw'oba tobalese mu mbeera nnungi leka omulimu you would rather leave the job omulimu kyeki ku mwana nyina supervisor wange omu yayagala nnyo okunkangakanga kubanga mwalange liizi nze saabanga mumativu so nagendanga ku office mu Kampala nkola emirimu omutima gwange ne gusigala ng'omwana wange gumweraliikirira kakati ne mutegeeza ne mugamba naye ngenze kulaba ku mwana wange naye nga tekimukolera makulu yadde n'akatono naye I used to prioritize omwana wange nga tosobola kunnyumizaayo kintu kirala era one time ntera nnyo okunyumya story kalizi nkasanga kali awo naye nga kaakaabye n'okukala ne gakala naye nga gwe twalekedde omwana takola ki taliiwo naye kyanyamba ne ntegeera ekyaliwo kubanga bayina enkola bw'oba munaatera okudda olw'eggulo osanga omwana yanaabye dda amupiisa kola amusindikayo obummonda matabi jjanjalo n'osanga akabuto kakali eri noga nti omwana wange akkusa ali bulungi naye nga babimu chances nyingi babimuwadde kubanga munaatera okukola ki kujja our first responsibility mu nsi muno nga nze ndi mulamu my first responsibility my children birala byonna biri very secondary abazadde njagala kubasaba ne taata w'obuvunaanyizibwa lwaki bano abawandiisi bagamba maama kubanga research waabwe alaga nti abeekakaatika ku baana ne babeesonseka ne babakiisinga n'ebirala ebiringa ng'ebyo ne bataata baabwe mwe bali kyava abajjamu under normal circumstances omusajja atya Katonda gwe wandibadde osookera ddala oprotecting abaana bo maama w'abaana n'alyoka ajja omuwandiisi agamba nti undermining